abakulembeze b'abavubi b'empuuta mu ggwanga bayita mu kibiina ekibagatta ekyampuuta Conservative and Stakeholders Association batalaze emyalo mu ggombolola y'abaana mu disitulikiti y'Ebuvuma okulaba embeera kweyimiridde oluvannyuma lw'emyezi 6 ng'abavubi omukene bateereddwako envuvu obutavubisa kitembe ekimanyiddwa nga Haliyapo mu bizinga ebirambuddwa omuli liibu n'eby'abaana ebisangibwa mu ggombolola y'abaana mu disitulikiti y'Ebuvuma abavubi okusingira ddala ab'empuuta basangiddwa beetalukira namutalo mu Nyakente akabonero akalaga nti bitambula bulungi. mazo tematema kati empera zakomawo embeera kati tuyisa bubi betongedde kunabo kulina abakyala benyigira mu byobusuubuzi obuvubi n'okwanika obutimba obuvuba empuuta batolombojere nako gye bayitamu ekiseera nga bavuba omukene n'ekitimba kya Haliyapo ne bagamba nti emyezi 6 gye bamaze ng'abayimiriza ebyennyanja omuli n'empuuta bigenze bikumawo mu nnyanja. Abavubi basuulanga obuwuutu obuto bwokka ng'eryato olugoba ku mwalo bweriti obuwuuta bwe basookerako okusuula naye okuva emyezi 6 lwe babayimirizaamu ne bayimiriza envuba ya Haliyapo tutandise okulabawo ebyengera emabega amaato gonna gabadde gawanikiddwa waggulu nti baveeyo n'ennambika ey'amateeka entuufu kuba abantu bo bagamba nti abalamuvubi muvu Haliyapo. Abakulembeddwa mu ssente waabwe James Kalimira bagamba nti kirungi gavumenti engeri okusesera ku bavubi bamukene okuvubisa enkulu ya Nansangwa ey'olusenero kuba kiraze nti kirina ebibala ebirungi. Tusobola okwedifeningira abantu abo abakola obubi ne tubaloopa mu bakwasiza amateeka nga tubalaga obubi bwayo. taddamu kukkiriza katimba kayitibwa Haliyapo kuvuba kubanga akatimba ako twakazudde kalinga nsiri sikinesi yako obutuli obulimu talina ngeri gyasobola kusevingamu mpuuta yaffe kusigala mu nnyanja. bateekewo amaanyi awo wennyini obutimba buno bumenya amateeka bulabike nga tebukyayingira ggwanga. Mubeera Lieutenant Simon Tibejuka akuli FP mu ggombolola ery'abaana agambye nti yeetakkiriza nvuba ya Haliyapo era aliko n'abavubi mwenda byakuttira amaato 10 n'obutima wa Haliyapo obusoba mu 10 nga banagenda kwotala mu kkooti bavunaanibwe. Era mbalayirira nti Haliyapo nze nga nze sijagalirako ddala simanyi oba waggulu wali mwayiseeko nina abasibe bali ku poliisi benasembye okukwata wabula abavubi beekokula obubbi bw'okumaze obukudde Jimmy ne basaba okusinkana pulezidenti bamunnyonnyola ebiremesezza omulimu gwabwe okutiita so nga guleeta ssente nnyingi mu ggwanga. mu mazzi makkati gye baba bagenze vuba gye babasanga twafunako n'omuvubi n'abavubi bafa. amawanga agatuliraaniganye gatukolako effujjo lingi gatemula abavubi gabba ebyennyanja okusingira ddala babba yingini. Tukoola President Museveni ayingire mu nsonga z'obuvubi atuyite Kololo twogere nga abasuubuzi abali mu Kampala abayifirizi bwe bayogera ensonga. Henry Nsubuga yakusakidde Gulu ku Bwabukedde TV.